abawuliriza mwenna mbaniriza mu programu yaffe, programu manya kyoli manya omulimu gwo. Extra tugamba nti tusukkawo we tulina okukoma ne tugenda ebuziba. Tubeebaza mwenna abongera okusubscribinga ate situfaayo nammwe abasalaasalamu obuntu buno ne mubuwa bannammwe ekintu ekyo kintu kikulu era twagala okubeebaza ku nsonga eyo. Olwaleero njagala twefumiitirize kubanga abantu bangi abaagala okuyambibwa era ne mu famire mu butuufu mu nsi Katonda bw'akusitula n'abaako waakutuusa osaanidde okuyamba abantu abalala bw'oba olina obusobozi. Naye mmwe abayambibwa oba ffe abayambibwa tuteekwa okumanya nti n'oli ayambye abadde bubeezi na mutima mulungi naye si katala nti omuntu oyo ateekeddwa okukuyamba. Omuntu w'omu nsi muno ateekeddwa okukuyamba abeera mukaddewo. So bw'abanga si mukaddewo, muganda wo nga yakutteko, mukwano gwo nga yakutteko, tomupimira busobozi bwe bw'ateekwa kukuyambamu. Oteekwa okuba nga okkiriza nti bw'atyo ekyo ky'aba asobodde okukola, ekyo ky'aba asobola okukola. Naye obuvunaanyizibwa bw'omuntu okukulaakulana mu nsi bubwe ate bubwe yekka. Obuvunaanyizibwa bw'omuntu okukulaakulana mu nsi bubwe ate bubwe yekka. Tewaliiwo muntu agenda kukusanga akuggye w'oyagala akutwale w'oyagala nga takusanze mu kkubo. Abantu batono nnyo mu nsi muno, si bangi abakitegeera nti okusitula bannaabwe kintu kya bwakatonda. Naye n'abo abatuyamba nga mu butuufu balina bye baagala, tubeebaza era tulina okwongera okubeebaza kubanga omuntu yenna Katonda. Akatunda kabala kalandiziddwa. Bw'otolandizibwa obuntu buno obutono kwe tugenda twekwata mu nsi bwe butusobozesa okutuwanirira ne tusobola okusigala nga tukyasobola okukula. Kakati ekintu kukula kintu kikulu, kintu kya buvunaanyizibwa, kintu kya kugenda mu maaso. Naye enkulaakulanaayo, omanyi tulina ebigambo bibiri, okukula n'okukulaakulana. Okukula kulabika naye okukulaakulana kuva munda. Kati enkulaakulanaayo gwe nga gwe andaba etudde ku ggwe kennyini. Obusobozi bwo okwezimba, okwesitula n'okukola ky'oteekeddwa okukola okusobola okutuuka gy'oyagala. Bw'obanga ekyo tokirina ng'olowooza nti waliwo omuntu omulala agenda okuva gy'avudde ajja akuyambe, ogenda kunyiigira abantu, ogenda kukolimira abantu, ogenda kukyawa abantu. Njagala okukutegeeza nga mpita mu programu eno manya kyoli extra. Tewali muntu yatondebwa kukuyamba. Wabula olw'ekisa kya Katonda tusanga abatukwatako ne batusobozesa era ne batuyamba. Naye buli lw'onootuula awo ng'osuubira nti waliwo omuntu eyazaalibwa omukazi n'omusajja nga bo bambi be baateekebwateekebwa okukuyamba, ogenda kukyawa abantu nnyo, ogenda kunyiigira abantu. Ffe tetukyanyiigira bantu, tetukyakyawa bantu kubanga tukimanyi nti bonna batuyamba buyambi, batukwatirako bukwatizi. Katonda aba abayitiddemu n'abawa ekisa. Naye ate nammwe abayamba mukimanyi nti tonnyambye era toyamba nze. Gwe okunnyamba obeera weeyambye otya. Bw'oyamba nze Katonda aba akutadde mu kifo ekyo kyennyini w'oteekwa okubeera onnyambe, era bw'otonnyamba oba okutogera omukisa gwo. Njagala okubategeeza bannange tutegeere ensi y'obutonzi. Ebirungi by'okolera abalala bye birungi ebirikolerwa abaana bo. Gwe bw'otandika okulowooza nti ono gw'oyamba omuyamba lwakuba gwe oli wa kitalo, osaaga, si gwe watandika obulamu. Ekyo ky'onkolera ekirungi
abaana bange kye balikolera abaana bo. Neffe tetusobola kukirondoola kumanya nti ensi etambula bw'ekyo lulinga lujegere, nti ekitundu ekyalumye mu linnyo lino ekiseera kigenda kutuuka kikomewo era ekitundu ekyo kirume mu linnyo lino. Kyova olaba nti bw'oba okola ekintu kyonna ky'okola ng'olina ky'okola nga kigasa abalala, kikole nga teweekuluntaza, teweemulugunya, teweefuula wa kitalo, teweefuula waaki. Kikole kubanga ekyo ky'oteekeddwa okukola. Ebintu bino biringa bye tujja wano ne twogera. Tubyogera kuba Katonda atutaddewo mu kiseera ekyo okusobola okwogera bino. Tewaliwo gwe tuyamba. Bwe tukola kino y'engeri yokka Katonda gy'atusiima okutuddiza naffe ebyo bye tunoonya. Mu kukwata ku balala naffe y'engeri yokka abalala gye batukwatako. Naye gwe tosobola kugamba nti ojja kutambula ng'olowooza weeyita wa kitalo ate era bw'obanga oyamba toyambanga ng'oyagala kufuna, yambanga kubanga obadde oyagala okuyamba. Buli lw'oyamba, lwaki abantu babeera disappointed, abamu bagetinga frustrated? Kubanga bwe yali ayamba yali alowooza nti gwayamba ajja kudda amuyambe. Kankubuulire, omulimu gwaffe mu nsi kuyamba, kubanga bino bye twafuna tetwabifuna na ssente. Ate naffe waliwo abazze batuyamba era abatuyamba era abakyatuyamba okutwongerayo n'okutuyunga ku ebyo bye twagala. Kakati gwe atudde w'otudde, njagala mukitegeere nti bw'onkolera ekirungi oba tonnyambye, oba oyambye abaana bo ne bazzukulu bo nabo basobole okuyambibwa mu biseera nga batuuse mu biseera eby'okuyambibwa. Ensi bwe twali tukula, taata yatugamba nti ensi eringa nnyanja. Ennyanja eno nnene, bw'ozaalibwa bakusuulamu. Era obuwanguzi bw'omuntu mu nsi eno ey'ennyanja gye tulimu bwe busobozi bw'okkuba emikono, kubanga buli lw'olekera okkuba emikono obbira. Ate njagala okkubula, tosobola kunywa nnyanja eno n'ogikaliza. Buli agigwamu n'agaana okuwuga ennyanja anywako ganywedde n'emala n'emunywa. Ennyanja bw'ekyo bw'ekola. Ennyanja y'ensi. Naye batugamba nti muzaddewo bwe bamala okukuzaala bakulera, ne bakusitula, ne bakukuuma, ne bakulabirira, ne bakutunuulira ebbanga lyonna. Obuvunaanyizibwa bubeera bw'abakadde bo okukulabirira, okukuliisa, okukukuuma n'okukuwa. Era kyova olaba nti mu nsi tugamba nti omuntu yekka ateekeddwa okukuwa ye mukaddewo oba be bakadde bo. N'okutuusa kaakano omwana takula mu maaso g'abakadde be era asigala mwana. Kyova olaba nti wazzeewo omulembe ogw'abazadde abaagala okukozesa abaana baabwe ng'ebyamaguzi, abaagala okubatunda ng'ebyamaguzi. Njagala okukutegeeza taata, maama, ffena tuzadde nno era ekiseera ekyo tujja kukituukamu eky'okugezesebwa. Omwana wo okudda okukuyamba, okyebaliza Katonda. Asaanidde okukikola naye tateekeddwa. Njagala twawule ebigambo bibiri. Omwana wo okudda okukukwatirako asaanidde okukikola, omwana yenna akuziddwa ow'empisa naye tateekeddwa. Lwaki? Kubanga omwana bw'omuteeka mu nsi naye alina olugendo lwe n'omusingi gw'ateekeddwa okutambulirako asobole okuzimba obulamu bwe. Kubanga gwe w'omuteeredde okuyingira ensi, bingi by'oba wakola okusobola omukuza okutuusa awo w'atuuse. Ekitegeeza alina ebbanga ddene n'olugendo luwanvu okuzimba omusingi. Njagala okubategeeza atudde, tasitula atudde. Ffenna bwe tuba tutudde wano nga tuli ku ntebe wali wanninaanyi, sisobola kumusitula nga ntudde. Etteeka ligamba nina okusooka okuyimirira, nsaka amaanyi ndyoke nkutame nsitule atudde naye nga nnyimiridde ku magulu gange. Kitegeeza omwana wo bw'aba tannatuuka tasobola kukuyamba kubanga mwenna muba mutudde. Ku nkomerero ate w'osinga okumwetaagira ayinza okutuuka ekiseera nga tasobola kukuyamba. Kakati kyova olaba nti abazadde bakimanyi abasinga. Omuzadde okulemerera okuyamba omwana we bambi si kuba nti takyagala naye taba na busobozi.
taba na busobozi. Naye omwana ne bwakula n'afuuka musajja mukulu nga kitaawe waali n'akula n'awasa n'azaala n'abaana, buli lwafuna ekizibu addukire wa kitaawe ne nnyina okubasaba bamuyambe. Ekitegeeza obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kwe kuyamba omwana oyo okutuusa ng'akyali mu nsi muno, ateekwa okuyamba omwana we paka lwava mu nsi muno. Kakati ennyanja batusuulamu, bakadde baffe batulera, batusitula, batulabirira, era n'essuula z'ekitabo ky'obulamu bwaffe ezisooka bakadde baffe bennyini be baziwandiika. Ku ssuula y'ekitabo ky'obulamu bwo esooka bakadde bo be bawandiika essuula ezo, be bakuwandiikira ekitabo kyo okukusobozesa okukola by'olina okukola. Naye bw'otandika okwavula bakadde bo bakuta, naye tebakuta kugenda wala, n'owugirawugiraawo, era bakugamba beeraawo tosukkaawo, n'owugirawugiraawo ne weetooloolerawo, bakulaba kubanga bakyakuyinako obuvunaanyizibwa. Kakati bw'otandika okuwugira ddala bakadde bo basigala bakugamba kale genda owuge ogendeko mu bali boolaba wali, naye bw'omala okomewo okutuusa lw'ofuuka omusajja omukulu, omukazi omukulu, bakadde bo mu butongole ne bakuta, naawe otandika okuwuga mu nnyanja, ogenda onoonye eyo gy'olisanga abakazi oba abasajja, nammwe ne mutandika famire. Mu nnyanja eno mwe baatusuula ffenna tuli mu mazzi, tusavaivingira mu kulya byennyanja ebyo ebirimu n'okunywa ku mazzi ago ge tulimu. Naye ennyanja eno mwe tuli si we tuteekeddwa okubeera, waliyo olukalu, era omuntu yalisaanidde okuva mu mazzi mu nnyanja agende ku lukalu. Amazima gali nti ku lukalu waliyo abantu abaliyo abalina buli kimu, naye abantu abo bali ku lukalu balina n'amaato amanene agaalisobodde okunona abantu, naye tegabanonayo kubanga ensi teyamba ali bubi. Balandiza kibaze, baseesa mugwaka, ensi teyamba ali bubi. Kyetuva twerwanako, kyetuva tukola kyonna kye tusaanidde okukola okusobola okulwana okuggyayo obulamu bwaffe, tutuuse obulamu bwaffe ku mutendera ogusaanidde okuyambibwa. Kino nkiyisa wano, bw'oba oli bubi teri ajja kukuyamba. Kaakati bw'otandika okuwuga mu nnyanja eno oweebwa ebyokusalawo bibiri. Either osobola okuwuga n'ova awali abantu abangi, gavumenti y'olukalu mu nnaku ezimu nga yeerowoozezza emanyi okusindikayo eryato limu libeeko be likima mu nnyanja. Gavumenti y'oku lukalu etya, naye ekizibu ky'eryato lino lyesindika, esindika kadde ate litwala abantu batono. Ebiseera ebisinga bw'obeera mu crowd libasanga muli bangi, mwenna mulwana kuwuga, ligenda okutuuka we muli nga lijjudde. Kati ate ebiseera ebimu ne bw'oba liri kumpi obanga alinnya nga ne munna akwekwatako nga lisimbula nga mugwa muddamu. Survival batugamba nti olina ebyokusalawo bibiri: okuwuga ova awali abangi, otandika okuwuga ng'onoonya olukalu. Naye ekizibu kiri kimu, mu nnyanja eno mulimu zirukwata zishaaka bangi abagezezaako okuwuga okuva mu crowd, zishaaka z'ensi ne zibalya ne bafa nga tebatuuse ku lukalu. Naye ate tewali kkubo ddala, batugamba olina okwewaayo owuge nga bw'onoonya olukalu. Kino kye kibaawo. Teri muntu ali ku lukalu akkiriza nti waliwo asobola okuwuga okuva mu nnyanja atuuke ku lukalu. Era singa owuga n'otuuka mu kifo nga bakulaba onootera okutuuka ku lukalu, abali ku lukalu basindika amaato 50,000 oba 1,000 nga gonna amaato ago gazze kunoona ggwe. Lwaki? Tebaagala otuuke ku lukalu okitwale nti ggwe weetuusizza.
baagala balage nti babaddewo mu kukutuusa ku lukalu. Kubanga buli lwowuga n'ova mu nnyanja wekka n'otuuka ku lukalu wekka nga toyambiddwa, ogulumizibwa, otiibwa era bakuwa ekitiibwa olw'okuwuga. Kyebava batakkiriza muntu yenna kuwuga kwetuusa ku lukalu. Bakulabanga ddala ka distance akasigaddeyo ogenda kutuuka ku lukalu. Kye bakola okusindika amaato gonna n'otuuka ku lukalu ne bakuwa tawel, ne bakubugumya, ne bakukolera ebintu byonna bye babadde batasobola kukukolera ng'oli eri wakati mu nnyanja. Kitegeeza ki?